Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa barak ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abatuliza abalungi saba munzikirize balamuseeko n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna ekyatuweebwa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvannyuma olw'okubalamusaako n'ekiramuso ekyo n'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini kutendebwa n'okutendebwa okujjuvu n'okusayira ku kitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maze ebbanga lya mwezi ndowooza mulamba nga tetuli ffenna. Mbeetondera okubanga tumaze ebbanga nga tutusoma musomo gwaffe guno, n'okubanga ekitabo kyaffe kye twasalawo okusoma kirabika kiwanvuye, naye ngendereramu okubeera nga mu kitabo kino okuwanvuwa tufuna omugaso ogusinga okubeera omunene ogw'okubanga tujja kunnyonnyola ekitabo, naye nga bye tunnyonnyola mu kitabo abantu tebabitegeera. Ne tusalawo tusooke tunnyonnyole emisingi emikulu egizimbirwako omusomo gwe bayita ogwa aqida, ogw'enzikiriza. Olwekyo nasalawo okunnyonnyola emiteeko gya shirik, gya tawhid. Tawhidi kyeki? Emiteeko gya tawhid omuntu agitegeere, okutegeera okweyolefu. Olwo bw'anaamala ogitegeera ajja kwanguyirwa okutegeera shiriki mu ntegeera entuufu, kubanga ebintu bimanyibwa n'ebyennyume byabyo. Ate era kizibu nnyo okumanya ekyennyume nga tomanyi kintu kyennyini kyo ky'oteekeddwa okubanga omanya ekyennyume kyakyo. Emabegako twasoma emiteeko gya tawhid gyonsatule ne tugimalayo, era nga mu darusu eyasembayo twayogera ku tawhidul asma wa sifaati. Buli lwe nalinga musomesa nga nziriŋŋana okubategeeza definition ya tawhidul asma wa sifaati, ne tukomekkereza n'okutunuulira amateeka agafuga omuteeko ogwo, agafuga amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, agafuga ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala, ge nalaba nga gasaanidde era nga geetaagisa ku muntu yenna ayagala okutegeera omuteeko ogwo okubeera nga agamanyi. Olwaleero njagala tukomemu ekyo ekigero. Olwaleero njagala tutunuulire ekyennyume kya tawhid. Ekyennyume kya tawhid ye shiriki. Lwaki tusoma shiriki? Tusoma shiriki ng'ekigendererwa kyaffe kikulu kumwewala. Nga sahaba ayitibwa Hudhaifa bw'agamba nti araftu sharra la lisharri walakin litawaqqihi. Nanoonyereza ku buli kintu kyonna ekibi nga sikinoonyerezaako nti nkinoonyerezaako nkikole, naye nakinoonyerezaako ng'ekigendererwa kyange kukyewala, kubanga kizibu nnyo okwewala ky'otamanyi. N'olwekyo ebintu bimanyibwa n'ebyennyume byabyo. Tutegedde tawhid, akati ekiddako okutegeera shiriki mu butuufu bw'okumutegeera. Tusobole okwewala kye tumanyi. Emabegako nina omuntu gwe nawulira nga alina gw'ayogera naye nga ayita ebintu shiriki ebitali shiriki. N'olwekyo n'ensalawo njogere ku shiriki. Njagala twogere ku shiriki mu njogera nfunda, kubanga ayogerwako abasomesa ab'enjawulo, naye nze njagala mwogereko mu njogera enfunda nga nayo erimu obaolyawo ekipya ky'oyinza okufuna nga twogedde ku shiriki. Njagala tutunulire taarifu shiriki, okunnyonnyola kye beeta shiriki. Ekyokubiri tutunuulire anwaawu shiriki,
emiteeko gya shiriki. Ekyokusatu tutunuulire tariikatu maarifati aqsaami shiriki. Twategeera tutya nti ono shiriki alimu emiteeko esatu? Tukijjawa? Tetuzudde mu ddiini ogamba nti shiriki alimu emiteeko esatu oba ebiri. Waliwo abantu abasomesa ennaku zino nga bagamba abantu nti shiriki tali mu miteeko, obukaafiri tebuli mu miteeko, obunnanfusi tebuli mu miteeko. Bali mu Uganda oba oliawo ne mu bitundu ebirala ebyensi, ng'ekigendererwa kyabwe nti omuntu buli zambi lyonna ly'aba akoze, shiriki yenna gw'aba akoze, bamukaafuwaza naye, oba buli zambi lyonna ly'aba akoze akaafuwazibwa nalyo, oba bw'aba agudde mu bunnanfusi bwonna bw'aba aguddemu akaafuwazibwa nabwo. Ekyo nno bakikola era bakyogera okusinziira ku butamanya bwabwe, kumanya nzikiriza ntuufu, mu mmanya entuufu, okusoma enzikiriza entuufu, mu nsoma entuufu. Osingana omuntu nga akunnyonnyola ku bantu abo gakugamba nti bano bonna basheekhe nabavaako, kyetuteekeddwa okusooka okusoma ye jihaadi. Ninga gamba okusoma jihaadi tamanyi kusoma al-Fatiha. Nga ne tawhiidi Nabbi sallallahu alayhi wasallam we yatandikirako okusomesa abantu tamanyi miteeko gya tawhiidi, tamanyi miteeko gya shiriki, tamanyi bukafiiri na miteeko gyabo, wabula ate asobola okulamula n'okukaafuwaza naye nga akaafuwaza tamanyi, n'okutendereza abamusomesa ebyo tebamanyi nnyo tawhiidi. Kati gwe atamanyi tawhiidi osobola otya okwawula wakati wa mumanyi n'atamumanyi? Gwe atamanyi shiriki osobola otya okwawula wakati wa shiriki n'atali? Atamanyi shiriki mu mmanya ntuufu oyinza otya okutuuka ku kuba nti osobola okumulamula nga tomumanyi mu mmanya ntuufu? Leka waliwo ebintu ebyeyolesa abantu ebamanyi nga amasabo n'ebirala, ni waliwo ebintu eby'omunda ebyetaagisa okusoma n'okutegeera oluvannyuma biryoke bibeere nga biramulwa. N'olwekyo ekisooka njagala tunnyonnyole shiriki. Shiriki njagala tumunnyonnyole ne definition ezisatu. Definition esooka, shiriki kye ki? Definition esooka kwe kumunnyonnyola nga tumunnyonnyoza kulamulwa, tumunnyonnyola okusinziira ku kulamulwa kwe, okusinziira ku kulamulwa kwa shiriki. Tuba twogera ku shiriki, manya definition zijja nga zinnyonnyola shiriki omunene. Nga bw'okiraba nti aya ezijja mu Qur'an zoogera ku shiriki, ebiseera ebisinga zijja nga zoogera ku shiriki omunene, omutono agoberera bugoberezi oluvannyuma lw'okunnyonnyola n'okwetegereza. Lwekyo manya nti bwe tuba tunnyonnyola shiriki, tunnyonnyola shiriki omunene, omutono agoberera bugoberezi nga bwe tunaalaba emiteeko gya shiriki. Shiriki kitegeeza mu kunnyonnyola okusinziira ku kulamulwa kwa shiriki. Eno definition abantu basobola ogikozesa. Oli n'abuuza shiriki kye ki? Oli n'amugamba nti shiriki kitegeeza, shiriki kitegeeza gezambi erisinga okubeera eddene erijja omuntu mu busiraamu. Huwa alladhi yukhriju al-insana min al-milla. Oli asobola okunnyonnyola nga nnyonnyola bw'atyo, nga nnyonnyola shiriki okusinziira ku kulamulwa kwa shiriki. Okunnyonnyola okwo tekumala, lwansonga kuba kunnyonnyola ebyo ebiva mu shiriki. Ti omuntu bw'akola shiriki kuba kwesigamidde ku ebyo ebiva mu shiriki. Nga bw'osiŋŋaana abantu nga baba musheekhe nga basomesa nti khataru shiriki oba khuturaatu shiriki, obubenje bwa shiriki, baba bategeeza ebyo ebiva mu shiriki,
omuntu ebimutuukako bw'abeera akoze shiriki nga mu byo mulimu okuva mu busiraamu n'okusazibwamu kw'emirimu gye n'okubeera olubeerera mu muliro singa afiira ku shiriki nga tamwenenyeza omunene. Ekyo kimu. Ekyokubiri, definition ey'okubiri, nga yo ennyonnyola shiriki ng'ennyonnyola bwennyini bwa shiriki. Kakasa nti ng'efaanana ng'omuntu bamubuuza nti sayansi kyeki, nannyonnyola sayansi okusinziira ku kigendererwa kya sayansi, biki ebisomwako mu sayansi. Ne bwe tuba tunnyonnyola shiriki, kunnyonnyola kuno kwokubiri, nga tunnyonnyola obwennyini bwa shiriki, kiki bayita shiriki al akbar. Shiriki kitegeeza taswiyatu ghayri llahi billahi, kwe kwenkanyankanya ebitali Allah ng'obyenkanyankanya ne Allah, fima huwa min khasaisi llahi ta'ala, mu ebyo ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala. Shiriki kitegeeza okwenkanyankanya ebitali Allah ng'obyenkanyankanya ne Allah byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala. Taswiyatu ghayri llahi billahi fima huwa min khasaisi llahi ta'ala, okwenkanyankanya ebitali Allah ng'obyenkanyankanya ne Allah obyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala. Oba tuyinza okugamba nga tunnyonnyola ekyo kyennyini, tashbihu almakhluqi bilkhaliq, kwe kufaananya ebitonde ng'obifaananya n'omutonzi, fima huwa min khasaisi alkhaliq subhanahu wa ta'ala, mu ebyo ebyeyawulidde ye. Kwe kubanga ebitonde obifaananya n'omutonzi mu kubikolera ebikolerwa omutonzi nga byeyawulidde mutonzi, n'obikolera ebitonde. Kitegeeza nti ebitonde bino byokoledde ebikolerwa omutonzi, ebyeyawulidde omutonzi, byogabanyizaako n'obiwa ebyo ebyeyawulidde omutonzi, oba obyenkanyankanyiza n'omutonzi, olw'okuba n'ezzambi lifaanana bwe lityo, Ibn Qayyim agati a'lana man kataba ala nafsihi rahma, yalangirira oyo yeekakasaako nti musaasizi, agati inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, tasonyiwa kumugattako kintu kirala, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, asonyiwa ekiri wansi w'ekyo k'oyo bw'aba yagadde. Lwaki? Anti ezzambi lirimu obujoozi, lirimu okwenkanyankanya ebitonde n'omutonzi mu byeyawulidde omutonzi. Ab'ebitiibwa abatuwuliriza, njagala mbawe ekifaananyi ebyokulabirako ku definition y'eno. Ebitonde birina ebyeyawulidde byo, n'omutonzi alina ebyeyawulidde ye. Njagala kuba kyakulabirako nga nkitandikira ku bitonde, oluvannyuma mbawe ekyokulabirako ku byeyawulidde omutonzi, nga kwataganya ne tawhid, kubanga tawhid bwe nali munnyonnyola, oba abamanyi babeera bamunnyonnyola, baga nkitegeeza faradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi, faradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi, kweyawulira okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyo byeyawudde nabyo, bima yakhtassu bihi billadhi yakhtassu bihi, n'ebyo byeyawudde nabyo mu ebyo ebyeyawulidde ye. Babireeta byeyawulidde ye bya miteeko esatu, Qur'ani byeyogerako, mina rububiya, omuteeko ogusooka ogw'obulezi, obulezi bwe, ayina ebyeyawulidde ye mu bulezi bwe. Wal uluhiya, okusinzibwa kwe, ayina ebyeyawulidde ye mu kusinzibwa kwe. Wal asma'i was sifaati, n'amannya ge n'ebitendo bye, ayina ebyeyawulidde ye mu mannya ge n'ebitendo bye. Kitegeeza ti shiriki yenna akolebwa yeetooloolera ku miteeko egy'esatu. Shiriki yenna akolebwa yeetooloolera ku miteeko egy'esatu, imma okuwa ebitonde
ekitiibwa ekiweebwa omutonzi mu bulezi bwe, emma okusinza ebitonde n'obiwa ekitiibwa ekiweebwa omutonzi n'obisinza ng'omutonzi wasinzibwa, okubiwa ekitiibwa ekiweebwa Allah subhanahu wa ta'ala mu mannya ge n'ebitendo bye, eyo emiteeko egyo esatu gya tawhidi ekitambulirako shirk. Olaba tugamba mu definition kunnyonnyola okubona, tugamba mu definition ya tawhid ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi, kwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyo ebyeyawulidde ye, oba mu ebyo ebyeyawulidde ye, obulezi bwe, okusinzibwa kwe, amannya ge n'ebitendo bye. Kati manya nti definition ya shirk ekwatagana bulungi n'iya tawhid. Egamba etya? taswiyatu ghayri llahi billahi fima huwa min khasa'is llahi ta'ala, kwe kwenkanyankanya ebitali Allah ng'obyenkanyankanya ne Allah mu ebyo ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyokulabirako mathalan obulezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala twakitegeerako mu kusoma kwe tuzze tusome emabega ti tawhid rububiyya, okwawula Allah mu bulezi bwe kitegeeza ifradullahi ta'ala bi af'alihi. Tawhid rububiyya ategeeza ki? Ifradullahi ta'ala bi af'alihi, kwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bikolwa bye, mu ebyo byakola, ebitonde bye bitasobola kukola. Kati omuteeko ogwo guyingiramu gutya shiriki? Singa omuntu addira ekimu ku ebyo Allah byakola n'agamba nti n'ekitonde kisobola okubikola, ekitonde ekyo aba akyenkanyankanyiza ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokulabirako, singa omuntu agamba nti waliwo omukyala oba omwami agaba oluzaalo, nga tukimanyi bulungi nti mu Allah byakola ebitonde ebitalinaako obusobozi, kwe kubanga yasalawo n'agamba nti ono azaale ono tazaala, yahabul man yasha dhukura, awo gwaba yagadde abaana abalenzi, wa yahabul man yasha inatha, nawe gwaba yagadde abaana abawala, n'asalawo gwasazewo n'amufuula aqiman, mugumba. Singa oli agamba waliwo n'ekitonde ekirina obusobozi obukola ekyo, nga bwe tutera okuwulira abalala beeyita basenga ku mativi, nze senga gundi jangu okuwa ekyogero eky'omukisa ozaale. Singa oli agamba nti waliwo agaba omukisa, waliwo omukyala agaba omukisa oba omusajja, oba omuddo gundi gugaba omukisa, oba abalongo bagaba omukisa, genda mu kyalo tye bajjajja ogende mu bijja byaffe birime, empewo zikufuuweko ofune omukisa. Oli n'abeera ng'omukisa agwesigamiza ku bafu, tiwagenda mukyala empewo ne zimufuuwako afuna omukisa, ayanguyirwa ebintu. Omukisa agugaba ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kirimu ebyo ebiri mu bulezi bwe subhanahu wa ta'ala, ekiraga nti ebitonde byonna byetaavu gyali. Gabaga nti ayuha nnasu antumul fuqara ila Allah, muli beetaavu eri Allah mwenna, wallahu huwa alghaniyu alhamid, Allah ye mugagga atenderezebwa. Ma yaftahi llahu min rahmatin fala mumsika laha, Allah gwagguliddewo okusaasira kwe, teri asobola kubeera nga akuziyiza. Gabaga nti wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, gwaba yagalizza obubi, gwaba asazeewo atuukireeko obubi, tewali asobola kumuziyizaako okujjako ye. Wa in yamsaska bi khairin fala radda lifadlihi, gwaba ayagalizza obulungi teri azzaayo obulungi bwe. Kati ebitambula mu nsi, okugaggawaza, okwavuwaza, okuwonya omulwadde, byonna ebyo, okugaba ezzadde, byonna ebyo biri mu muteeko ogw'obulezi bwe tugamba nti okumwawula mu bikolwa bye, omuli okutonda, okugabirira, okuwa obulamu, byonna biyingira mu muteeko ogw'okusooka. Olwekyo omuntu bw'akkiriza nti waliwo akola ebyo Allah byakola, waliwo agaana enkuba okutonya, waliwo atonyesa enkuba, waliwo agaba omukisa, waliwo akola ebyo byonna
ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala ng'ebitonde tebirinaako busobozi, ekyo kyagambye nti kikola ebyo aba akyenkanyankanyizza ne Allah mu ebyo ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yeshiriki. Taswiyatu ghayri llahi billahi fima huwa min khasa'isi llahi ta'ala, kwenkanyankanya ebitali Allah ng'obyenkanyankanya ne Allah byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala. Ogwo muteko okusooka mu miteeko gya tawhid, era shiriki bwatyo bwayingira mu gwo. Muteko gwokubiri tawhidul uluhiyya. Tawhidul uluhiyya twalaba nga kitegeeza ifradullahi ta'ala bi anwa'il ibada, qawla Allah subhanahu wa ta'ala miteeko gy'okusinza, oba ifradullahi ta'ala bil ibada, qawla Allah subhanahu wa ta'ala mu kusinza. Singa omuntu addira ekikolwa kyonna oba ekyo kyonna kye tusinza nakyo Allah subhanahu wa ta'ala n'akikolera ekitonde ekyo aba akyenkanyankanyizza ne Allah mu byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokulabirako addu'a, okusaba. Singa omuntu asaba ekitonde bye kitalinaako busobozi ng'okukisaba omukisa, n'akisaba kimuwa omukisa, nga okukisaba obukuumi, okusaba kusinza. Toba Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti ud'uuni astajib lakum, munsabe nja kubaanukula. Walaga inna alladhina yastakbiruna an ibadati, abeekuza kukunsinza. Bw'amaze okutulagira okumusaba ayinaga nti abeekuza kukunsinza, ekitegeeza okusaba kusinza. Sayadkhuluna jahannama dakhirin ay sakhirin, nja kubayingiza omuliro nga bakkakanyiza. Okusaba kusinza, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala obuyambi, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutaasibwa, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala obukuumi ku bitonde bye bitanyinaako obusobozi. Okwo kusinza kweyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala. Okusala udhiya, aqiqa, okusala muhijja, ebisolo, kusinza tukikola tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Singa omuntu asala ng'okusala kwasala asalira ekitali Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ey'okukisinza n'okukisukkulumya, kisobole okubeera mbu nga tekimutu, amajinni gasobole okubeera nga tegamutuusaako buzibu, kubanga abasalira amayumba, abasalira amamotoka, abasalira byonna ebasalira babisalira nga balina ebigendererwa. Ekigendererwa ekisooka waliwo abanoonya obukuumi baleme kubeera nga batuukibwako obuzibu singa banaasala ne basalira ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Laba abasalira ennyumba, ng'olaba nga abasalira ennyumba naye munda mu mitima gyabwe nga basalira amajinni ge batya tegajja kubatuusaako obuzibu, bagasalira okusala okw'okubanga bagasinza n'okugasukkulumya. Abasalira bbulooka batya gajja zigaana okujja, abasalira obusolya batya majinni gajja gaana ennyumba okutereera oba abalobo. Abasalira emmotoka batya zijja kubatuusaako obuzibu. Waliwo abasala nga basala olw'okuba nti baagala amajinni gasanyuke, gabawa omukisa, gabawa oluzaalo, leeta saddaaka, kyo kijja kuggwa. Genda enkoko eno bisula musitensenyi, genda okole bw'oti, bateekako n'obukakulizo bw'enjawulo. Okusala kusinza. Singa osalira ekitonde kyonna mu nsala gye nnyinnyonnyodde oba okigasse ku Allah subhanahu wa ta'ala. Leka okusala okwoggulumiza omugenyi kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, oba okusala okw'ennyama eno eya bulijjo, ekyo kimanyiddwa tikyakkirizibwa abantu okusala ennyama ne balya. Kibala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti qul inna salati, bagambe nti okusala kwange, wa nusuki, n'okusala kwange, wa mahyaya, n'obulamu bwange, wa mamati, n'okufa kwange, lillahi rabbil alamin, byonna bya Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna. Okukusala kusinza n'okusala kwange. Fasalli rabbika wanhar, Allah nga bagati bwagamba mbaka nti agambe nti inna, bwagamba mbaka nti inna a'tainaka al-kawthar, twakuwa omuggo guyitibwa kawthar.
nebo bawebaza fasalli li rabbik sala kulwa Allah wanhar nebo bero sala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala yakusingana mu hadithi ya Ali radiyallahu anhu sahaba yagamba nti la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah Allah yagoba mukusasira kwe oye nasala ngasala kulwa kitali Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagoba mukusasira kwe ayo khabar bakaja tusako Allah yagoba mukusasira kwe yenna asala kulwa kitali Allah subhanahu wa ta'ala ocho okusala kusinza Allah subhanahu wa ta'ala singo kikolera ekitonde ekyo bokigasse ku Allah subhanahu wa ta'ala okyenkanyankanyiza ne Allah obyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala okuvunnama kusinza Allah subhanahu wa ta'ala singo ovunnamira Allah subhanahu wa ta'ala singo ovunnamira ekitonde nga bw'ovunnamira Allah subhanahu wa ta'ala ekitonde ekyo bokigasse ku Allah subhanahu wa ta'ala olaba Allah agamba nti mu Qur'an agamba nti wa min ayatihi ash-shamsu wal-qamar al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar bonero mulimu ekiro n'emisana n'omwezi n'enjuba kyaga la tasjudu lish-shams temuvunnama olw'enjuba olw'okuba mulaba nti nnene nnyo mulaba nti kitonde ekyewuunyisa ng'abaali bagisinza nga bagivunnamira wala lil-qamar temuvunnama ku lw'omwezi wasjudu lillahi alladhi khalaqahun muvunname ku lwa Allah yabitonda binagat la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin illa lillah tekisaanira ku kitonde kyonna okubanga kivunnamira ekitonde ekirala okujja ku Allah yeka subhanahu wa ta'ala teri kintu kisinga kubeera kya muwendo nga ekitonde okubeera nga kiteeka ekyenyi kyakyo ku ttaka ebiyungo byakyo ebisinga okubeera ebyekitiibwa nga kibiteekerawo Allah yeka subhanahu wa ta'ala bola nabbi agamba aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun ekifo omuddu wasingira okubeera nga ali kumpi nnyo n'omulezi we kyekiseera nga avunnamye nagati fajtahidu fi du'a mwongeremu amaanyi mu kusaba sahaba munamugamba nti uridu ani urafiqaka fil janna njagala mbeere nayo mu janna njagala mbeere nayo sahaba mu yali omu ku baweereza b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngati ya Rasulullah nabbi amugamba nti owange nsaba kyoyagala namba njagala mbeere nawe mu janna namba nti fa'inni ala nafsika bikathrati sujud nyambako mu kuyitiriza okuvunnama kyategeeza okuyitiriza okusaala bo omuntu buli lwasaala ateeke ekyenye ku ttaka avunnamira Allah subhanahu wa ta'ala kati wali kisinga kubeera kya muwendo ng'okuvunnamira Allah subhanahu wa ta'ala okuvunnama kula Allah subhanahu wa ta'ala kye kisinga okubeera ekyomuwendo eriya ebitonde mu nsi muno tebifunnamiranga ku mutonzi yabitonda birowooza nti omutonzi bafukaamirira mufukaamirire oba bamuyimirirako buyimirizi tebivunnamanga ku lwa mutonzi yabitonda bisobola okuvunnama nga bituuse abamu okuba basobola okuvunnama nga batuuse mu mawanga amapya gye batatuukanga abamu ku bakulembeze b'amadiini ago naye nga tebavunnama ku lwa kusinza mutonzi waabwe yabatonda ekyo nno kyewuunya okuvunnama ngambye nti kusinza oyo tawhidi al-uluhiyya okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu miteeko gy'okusinza kiriki kitegeeza ki taswiyatu ghayri llahi billahi fima huwa min khasa'is llahi ta'ala okwenkanyankanya ebitali Allah ng'obyenkanyankanya ne Allah byewulira Allah subhanahu wa ta'ala olumanya nti oba okoze shiriki ebyo byenkunnyonnyodde bye tukola nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala begeraageranyizeeko ebimu ku byenkunnyonnyodde begeraageranyizeeko emiteeko gyonna egy'okusinza nti addira ogumu ku gyo n'agugabanyizaako ekitonde ekyaba kifaananyiza ne Allah era aba akyenkanyankanyiza ne Allah fola ojja kusiŋŋana nga Allah agamba nti inna shirka Luqman agamba mutabani we inna shirka la dhulmun azim gattako Allah byaza amaanyi bunene lwaki mulimu okuteeka okusinza mu kitali kifo kyako mulimu okuteeka ekitiibwa ky'omutonzi ekiweebwa omutonzi mu kitali kifo kyakyo olaba adalu al-adil obwenkanya obusinga obwenkanya bwonna tawhidullahi ta'ala qawla Allah subhanahu wa ta'ala wa adlamu dhulmi n'obulyazaamaanyi obusinga obulyazaamaanyi bwonna ashirku billahi ta'ala kugattako Allah subhanahu wa ta'ala al-ishraaku billahi ta'ala kugattako Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala teeka ogwokusatu
tawhidul asma wa sifat qawla Allah subhanahu wa ta'ala manyage ne bitendo bye twalabanga kitegeeza definition ifradullah ta'ala bil kamal al mutlaq fi asma'ihi wa sifatihi qawla Allah subhanahu wa ta'ala mbujjuvu obwenkomeredde mumanyage ne bitendo wa ifradullah ta'ala bima lahu min al asma' wa sifat إفراد الله تعالى بما له من الأسماء والصفات وبا إفراد الله تعالى بالكمال المطلق قبل توني وتواصل قول الله سبحانه وتعالى مبجف وينكم يردو بسيمبايو من يغني بيتندو مبجف وينكم يردو فانا لبتيا وموغدو أكم متيكو كون okumanya kwekwe kusembayo yamanyi buli kimu okuwulirako kwe kusembayo awulira buli kimu ekiri mu ggulu ne mu nsi okulaba kwe kusembayo alabe biri magulu omusanvu n'emusa omusanvu obuyinza bwe busembayo alina obuyinza ku buli kintu kyonna buli kyonna kyalina kyekisembayo teri akirina okujjako ye yalina obujjuvu obusembayo obulamu bwalina bwe busembayo tafa ng'ebitonde bwe bifa teyerabira takoowa talina bwetaavu as-samad al-maqsud wahdahu fi qada'i al-hawaij eyetaagibwa yekkanga ebitonde byonna bimwetaaga okubanga amala ebyetaago byabyo tunuulira ebitonde mu waggulu omusanvu n'emisomo omusanvu amalayika bamwetaaga ebitonde biri mu nsi bimwetaaga abantu bamwetaaga mu nsi yonna abali ku bitanda abalwadde bamwetaaga abalamu bamwetaaga abafu balina obwetaavu bw'okubajja mu ttaka balina obwetaavu gyali n'abalala balowooza nti balina bwetaavu abagagga balina obwetaavu gyali bw'okubanga okumiroomiza amalusu tebasobola okujjako nga kkiriza bagamire okufuuyisa tebasobola okujjako nga basobozesezza okuva mu kifooli tosobola okujjako nga basobozesezza singa ekitonde okitenda n'ebitendo ebiraga nti nakyo kirina obujjuvu obwenkomeredde n'okiyita amannya agayitibwa omutonzi n'ogamba nti amannya ago gekirina nti kifaanana ddala n'omutonzi mathalan singa ogamba nti mathalan njagala mpa ebyokulabirako bibiri obufunze nga tumaliriza kirina ng'okugamba nti omusajja oyo amanyi ebinaabaawo enkya okugenda ew'omulaguzi ng'olina enzikiriza erowooza ti omulaguzi alina okumanya okw'enjawulo amanyi ebinaabaawo enkya era amanyi ebikukwatako byonna ebinaakutuukako abimanyi ebitannabaawo abimanyi enzikiriza yo gy'olina omulaguzi oyo gy'ogenze naye n'agamba nti mbimanyi era ngenda bikutegeeza oba omwenkanyankanyizza ne Allah mu kumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala omuwadde obujjuvu bw'atalina omuwadde ekitiibwa ky'atalina so nga Allah gati wa indahu mafatihul ghaib gyali eri ebisumuluso bye byonna ebitamanyiddwa la ya'lamuha illa hu tewali ayemanya okujjako ye wa ya'lam ma fi al-barri wal bahr amanye ebiri ku lukalu n'ebiri ku nnyanja n'ebiri mu nnyanja wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha kabeera akakoola konna akava ku muti okugwa wansi mu nsi ne mu magulu omusanvu akamanyi wala habbatin fi dhulumati al-ard kebeera empeke eri mu kisikize ky'ettaka wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin akibeera ekikalu oba ekibisi byonna biri mu kitabo ekyeyolefu abimanyi singa ogamba nti n'ekitonde kirina okumanya okujjuva okufaanana bwe kutyo n'ogendayo kikubuulire ng'okigasse ku Allah subhanahu wa ta'ala kibolaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava agamba man ataaka kahinan yenna agenda eri omulaguzi yenna akuba kitabo mulaguzi omulala atali mukubi wa kitabo wa lubaale ayina ekkubo lyonna lyakozesa ng'alagula fasaddaqahu bima yaqul namukakasa nti byagamba bya mazima faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
bamaze okuwakanya obubaka obwassibwa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba nti obubaka obwassibwa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulaga nti teri amanyi byekwese okujja ku Allah nga aya gye mbasomedde aya endala ziri mu Qur'an. N'olwekyo agenzeeyo aba awakanyiza Qur'an etukakasa nti Allah yekamanyi mughayyibat, yamanyi ebyekwese ebitamanyiddwa, teri kitone kyonna kyemanyi. Abategeezaako emabega nga amaliriza ti abantu mu kiseera kya Sulaiman bafuna endowooza erowooza ng'abantu bagirina olwaleero ti amajini gamanyi ebyekwese. Allah subhanahu wa ta'ala n'asalawo amanyisa abantu n'amajini bitonde ebitamanyi binaabaawo nkya ku ebyo Allah byasazeewo mu ggulu. Leka bino ffenna bye tumanya nti gundi mulwadde biri bwe biti, ebyo bireke. Abali wano balina bye bamanyi n'abali mu kitundu kyera balina bye bamanyi, ebyo amajini gasobola okubimanya. Naye okusalawo kwa Allah ku mbeera y'omuntu, okusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ku mbeera y'omuntu teri agimanyi. N'enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala ku mbeera y'omuntu, ono anaawasa ono, ono anaafumbirwa ono anaatuuka ono ajja kuwangala ebbanga bwe liti, nebigenda kubeerayo bye, teri agimanyi okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Kati Allah yagera nga yagala amanyisa abantu nga bwe ngenda okubategeeza. Sulaiman n'alagira amajini ge yali afuga okuzimba. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugyamu omwoyo ng'ayimiridde ku muti, ng'ayimiridde bw'ati yeesigamye ku muggo gwe, n'asigala ng'amuleseewo ng'ayimiridde ng'amajini tegamanyi. Era n'amuleka ng'embeera gy'alimu alinganga alaba, negagiranga ne gamutunuulira ne gongera okuteekamu amaanyi mu kukola omulimu gwe yali agalagidde. Allah kyagala ku Suratu Sabai aya 14, falamma qadayna alayhi al-maut, bwe twamala okusalawo okufa, bwe twamala okutuusa okufa kwe. Allah bwe yatuusa okufa kwa Sulaiman, ma dallahum ala mautihi illa dabatu al-ard, teri kyalagira kyamanyisa majini kufa kwa Sulaiman okujjako enkuyege. Allah yazimanyisa nti ono yafa nga yagala kulaga nti ndago tegamanyi. Taakulu min saatahu, ezaali omuggo gwe. Falamma kharra, yamala okugwa wansi, tabayyanatil jinnu, amajini gakitegeera ddala, law kanu ya'lamuna al-ghaiba, singa gaali gamanyi ebyekwese, ma labithu fil adhabil muhin, tegaali maze kiseera kiwanvu mu kibonerezo ekinyoomesa ng'omufu yagalagira naye nga tegamanyi nti yagalagira. Olwekyo eyo yaimu ku bye njagala okutegeeza nti tawhid al-asma wa sifaat agendererwamu okulaga obujjufu bwa Allah obwenkomeredde. Singa ekitonde nakyo okiwa obujjufu obufaanana bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwalina, oba okyenkanyakanyiza na Allah subhanahu wa ta'ala. Taswiyatu ghayri llahi billahi fima huwa min khasa'is llahi ta'ala, okwenkanyankanya ebitali Allah ng'obyenkanyankanya ne Allah byewulira Allah subhanahu wa ta'ala. Kyokulabirako ekirala, tulina kabaka wa Buganda ayitibwa amannya ag'enjawulo: Magulu Nnyondo, Cuucu, Maasomogi. Maasomogi kitegeeza alaba ewala. Singa ogeraageranya okulaba kwe n'okugeraageranya n'okulaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, era nti endaba gy'alabamu ebintu takola nsobi, tasobola kukola nsobi, oba omutadde mu ddaala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Singa omuyita amannya ago. Nannyini nsi obanga ekigendererwa ky'ogendereramu kyakuba nti yalina okusalawo okubitambula mu nsi, ti bano abantu babeere bwe bati, bano babeere bwe bati, oyinza okufuna obuzibu. Naye oba otegeeza nga oyagala kugamba nti mukulembeze atukulembera, ekyo kibeera n'amakulu ag'enjawulo. So nga kisinga okubeera ekirungi butamuyita nannyini nsi, ng'abantu bayita pulezidenti wa Uganda tyoye nannyini nsi yasalawo wano. Nannyini nsi Allah subhanahu wa ta'ala, abange mukitegeere. N'abakulembeze abali mu nsi yasalawo ku ntambula yaabwe, era abateekawo ebbanga lyasazeewo babeerewo. Pula abantu bagamba kabaka wa Saudi Arabia omugenzi Malik Abdullah rahimahullah rahmatan wasi'a, bamuyita Malikul Qulub, kabaka w'emyoyo. Ne babuuza Sheikh Fawzan nakati la hadha nifaq, nedda si kabaka w'emyoyo,
hadha nifaq obunafus okubanga bamuwaana okumutuusa mu ddala kabaka n'alagira abantu bamenyewo ekigambo ekyo nti kulluna abidun lillah fenna tuli baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abange mukitegeere ne bamba mwagala kabaka mba mwagalaani mba mulabye nti Abamerika bamaanyi nnyo tembatuusa mu ddala erirowooza nti bali mu ddala eryenkanankana n'eyabatonda bakoze ebyenjawulo nedda tewali ali waggulu wa mutonzi yatonda ggulu nansi singa waliwo yali waggulu abantu bandibadde tebafa bandisazeewo obutafa olwokuba byonna bitonde biri wansi yatonda amagulu omusanvu n'ensi omusanvu yasalawo okukufa kwabyo n'okuwangaala kwabyo. Barakallahu fikum. Saba munzikirize enkome wano olwaleero njagala nzire mu definitions zemba nnyonnyodde tujja okusomako zokka mundi okujja tuyakusoma ku miteeko ya shiriki. Definition esooka egamba nti huwa alladhi ashirku huwa alladhi ashirku al-akbar huwa alladhi yukhrij min al-milla. Shiriki omunene yo yajja omuntu Busiramu oba ashirku huwa alladhi yukhrij min al-milla. Shiriki yo yajja omuntu Busiramu. Tugamba nti definition eyo okunnyonnyola okwo kuba kwesigamidde ku kulamulwa kwa shiriki kuba tekunnyonnyola bwennyini bwa shiriki. Waliwo abamanyi abakugaana waliwo yirimu ekugaana ganti yotebeera definition kubeera kulamula kunnyonnyola kulamulwa kwa shiriki. Definition ey'okubiri gye nabaleetedde egamba nti tashbihu al-makhluq bil khaliq kwe kufaananya taswiyatu ghayri llahi billahi nga yenkulu ennyo kwenkanyankanya ebitali Allah ng'obyenkanyankanya ne Allah fima huwa min khasa'isi llahi ta'ala mwebyo byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe mba nnyonnyodde. Definition eyongera okubanga ennyonnyola eyo tashbihu al-makhluq bil khaliq kwe kufaananya ebitonde ng'obifaananya n'omutonzi fima huwa min khasa'isihi aw fima huwa min khasa'isi al-khaliq mwebyo byeyawulidde omutonzi okufaananya ebitonde n'omutonzi byeyawulidde omutonzi. Eyokusatu bamashekhe gye basinga okukozesa naye ng'egingiramu omuteeko gumu ibadatu ghayrillah kusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo eyingiramu definitions ezakulembedde banga ziyingiramu omuteeko ogusooka ogwa tawhid ogw'obulezi n'omuteeko shiriki mu muteeko gw'obulezi shiriki mu muteeko gw'okusinza ne shiriki mu muteeko ogwa tawhidul asma wa sifati. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nga sina bino bye mbatuusizzaako annungamye nabyo n'abantu bange nammwe abagase nabyo abalungamye nabyo n'abantu bammwe abifuula ensonga y'okumusinkana nga atusiimye atusonyiwe ebitusobako mu kumanya ne butamanya atukuze emyoyo gyaffe agijjemu okukkiririza mu bitonde n'okunoonya ebitonde okutumanya n'okutusiima atuteekemu abanoonya okusiima kwe n'okwagalwa kwe kubanga gyali gye tugenda okuddizibwa era gye tugenda okubeera nga tusasulirwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.